Fananyi kuliko ekifaananyi. There is a video. Omukyalo omu yabadde azaala yazadde actually. One lady gave birth. Naye n'azaala omwana nga ali abnormal. Gave birth to an abnormal child. Omwana oyo n'ayogera ebigambo bye njagala tuwulirize. And that child spoke some words which we want to listen to. Tubyetaaga. We need them. Ate nkusaba obitwale nga bikulu. And I request that you take them to be kubanga bubaka eri ekkanisa. Because it is a message to the church. Nze naawe ffe ekkanisa. Me and you are the church. Era nkusaba bw'oba obuwulidde. And I request as you listen to them. Tobukomya wano. Don't just stop it here. Naawe bwongereyo. You also push it forward. Kubanga ojja kusanga owooluganda omulala osanga omuntu omulala yenna nga naye akyetaaga. Because you'll meet other people and they all need this message. Mpulidde ekirooto ekimu wano. I heard one of the messages here. Nga kitugamba okugenda tubuulire enjiri. Telling us to go and preach the gospel. Abantu bagambe beenenye. And tell people to repent. Tugende mu family zaffe. We go to our families. Nabo tubagambe banne ekiseera kiweddeyo. To tell them that time is up. Ate be tubuulira tubaleete ku supreme. And the people we preach to, we bring them to supreme. Basobole okuteekebwateekebwa. So that they can be prepared. Ku lw'olunaku lw'embaga. For the day of the wedding. Ekirooto nkiwulidde wano. I've had that dream here. Kati nsaba tugatteko n'obubaka buno. Let on top of that we also add this message. Yonna gy'oli. Wherever you are. Nsaba obuwulirize ate tuteekinge action. I request that you listen. Take mu nkola. Gwe nga gwe butwale nga buli serious. You as an individual take it as serious. Kwano gwange yonna gy'oli ku online. My friend, wherever you are online, take this message serious. Eno buno bubaka butwale nga bukulu nnyo. Era tukole Katonda kyatusuubira okukola. And we do what God expects us to do. In one hospital, a woman came to give birth, and she gave birth to a strange child, and the picture is there. But as soon as this child was born, the child spoke and said, "The world is coming to an end, the world is coming to an end," 7 times. And after the child said that, the child died. Can we stop a bit for purposes of interpretation? Yeah. Mu ddwaliro omukyalo omu yazadde omwana. Omwana oyo nga si wa bulijjo. Ng'aliko ebintu kwegamba ebitali by'abaana aba bulijjo. Ne nti omwana bwe yamaze kuzaalibwa n'ayogera ebigambo nti ensi egwawo, n'akyogera emirundi 7 bwe yamaze kukyogera n'ava. Ensi etuuse ku nkomerero. N'akyogera emirundi 7 bwe yamaze kukyogera emirundi 7 n'afa. Immediately after, when the news spread in the hospital, the people who pray in that hospital came. I think maybe it is like a fellowship or prayer warriors came, and they started praying. Nti ng'ekyo kimaze kubeerawo, abantu abakuŋŋaanira nga basabi mu ddwaliro eryo ne bajja ne bakuŋŋaana era ne batandika kusaba. Saying, "This is a demon, this has never been seen, this has never happened." They prayed and prayed, casting out that demon. Bomu kusaba kwabwe ne bagamba nti ono Setaani guno muzimu, kuba kino tekirabikangako, nti era bo ne batandika kusaba nga bagoba omuzimu ogwo. As soon as they were done praying, that baby resurrected again. And the baby told them, "I am not a demon. I am a messenger sent from heaven." Bwe baamaze kusaba, ate omwana oyo n'addamu n'azuukira n'abagamba nti nze siri muzimu, wabula ndi mubaka atumiddwa kuva mu ggulu. To warn humanity that the world is ending and it is not taking long. Nga mubaka atumiddwa kuva mu ggulu okulabula ensi nti ensi etuuse ku nkomerero
era tekigenda kutwala kaseera kanene. This generation shall not pass. Kizazi hi is this generation shall not pass before the Son of Man returns. He's returning, and he's returning soon. Soon. Nti omulembe guno tegugenda kuyitawo nga omwana w'omuntu tanaba kukomawo, kubanga akomawo era akomawo mangu ddala. Sooner than you think. Whoever has wisdom, warn those others, warn humanity, because the Lord is returning. And then it repeated 7 times the same word, and then it died again. So he nti omulembe guno tegenda kugwawo nga ensi tenatuuka ku nkomerero, kubanga kigenda kubeerawo amangu ddala okusinga nga bwe mulowooza. Era mugende mulabule ensi yonna, mulabule abantu, mbagambe nti akomawo mangu. Era n'addamu obubaka bwe bumu emirundi 7 n'addamu ate n'afa. He is encouraging whoever receives this video to also forward it. N'olwekyo nzizaamu amaanyi buli afunye akatambi kano naye asobole okukasaasaanya.